okusiiba okutufuko kwandibadde kutya ye abaffe atubadde tufuna ki oba tufuna ki mu kusiiba. Omutwe guno tugutambuliddeko ebbanga era nkakasa nti mubadde bagoberera temusigadde kyekimu mutegedde bulungi. Ngenda kubanga nzigulawo amasimu gange. Nola Nishi ogamba otya webale kubanga kooli n'abalala mwenna bali ku mukutu gwaffe abatugobera bali ku TikTok amwe kubanga gye muli akawungezi k'olunaku kuno olwaleero. Njagala kufunayo abantu banna bokka nga mugamba nti abasajja basomesezza omulamu ogwo ffe twagutegedde bulungi. Bw'obanga gy'oli ng'osiima wakasa nti obadde otugoberera akubanga olwaleero twakkiriziganyiza tugenda kubanga tutandika omulamwa omupya. Mulamu omupya gwe tugenda okubanga tusaba okululunaku luno olwaleero gwe tugenda okubanga tutambulirako. Kale ku 0776 93 92 0758 93 93 kosa 0751 19 5 noti emu. Awo nja kubanga nkukwata era otubuulire gwe okusinziira omulaba guno ogubaddeko gukoze gutya. Kale angene mba amasimu Kingdom. Kale mukama yebazibwe ssebo. Amina maama. Nabulya sale natete. Oli otya maama Nabulya? Kakati abantu bonna basomesezza bulungi naye ng'ekisinga kyonna ebisiibo bibadde bibiri naye nga buli akoze obulungi okusiiba kukola bulungi Katonda byayagala. Naye kakati bw'omala ekisiibo essaawa eno omuntu najja n'ayambala bulungi ate eddakiika ayitambale nga obuzina bwe bukwambadde wabisudde eddeeri. Kale ekisiibo kukola bulungi bonna basomesezza tukikutte naye kukola bulungi kama yeebaziwe. Kale maama Nabulya wali Nateete ndabira abantu b'e Nateete bagambe nti tubatumidde mwenna abagiriko akawungezi k'olunaku kuno olwaleero nga mutugoberera mwebale. Anyongedde okubajjukiza mwenna abatuwuliriza yonna gye muli mu bugazi bw'ensi eno yonna. Nyongera okubajjukiza nti olunaku olwaleero ennaku zomwe ziri 22 olunaku mulindwa bulijjo tujje nga tubagamba Crusade gaggadde esaba okululwa olunaku luno olwaleero. Wali ku kisaawe kya Yunula Salama Road ku stage ya Lwasa awo okkirira bwoti. Bw'obanga okkirira bwoti wegenda ng'okebera ku mukono gwo gwa kkono gwokka ogenda kuwulira ekintu wali bwe kitokota baaba. Nolwekyo mwaniriziddwa mwenna ababulizi b'enjiri bw'obulya ng'enjiri ekukwatako nnyo. Ekitundu ky'e Salaama omulabirizi Daudi Kiganda Ssaalongo n'obumu bw'abasumba obw'Amakindi Pastors Fellowship Crusade eno bagyomimu mutwe egenda kumalawo wiiki nnamba. Nolwekyo munnange ababulizi bangi nnyo nnyini ddala. Tulinamu Pastor Hanod avudde mu ggwanga erya USA. Tulinawo omutume Godfrey Sempebwa. Tulinawo Bishop Joseph Kabuye, Bishop Mukisa Ramanzani. Tulinawo Dr. Joseph Kaya. Tulinawo Bishop Jonan Muchunguzi, Bishop Christopher Lubega n'abalala bangi nnyo nnyini ddala. Akawungezi k'olunaku kuno olwaleero simanyi ani agenda okubanga akitandikiramu ani aliwo naye mujjukire nti tugenda kubanga tuweebwa omukisa. Nolwekyo munnange oyaniriziddwa ojja obeerewo nnyo owange. Hello Kingdom. Kale gwe nkulesse. Nolwekyo munnange jangu obeerewo twaniriza abantu b'ebitundu byonna mu Nnyonyo bali e Buziga mwabali e Makindye Kabuuma Masajja Kibira zooni mujje mubeerewo olwaleero kigenda kutokota nga sikisaanikire owange. Mukadde wange amukulu byakyuka eddoboozi walikwata ddala yettakyuka Wilson kibuga kya Musabago Mulayinya Kasana District nsanyusa okuwuliza naye nzikiriza nange ku bantu b'e Munyonyo abantu bawali ekibiri Gangu Busaabala Musumba yazaawe Munyonyo Ssebo
tosigalayo omusumba Kitala wali eggaba munayo olukuŋŋaana lwa bwerere mu Bishop Kitala yategese CFC Mengo Kisenyi yonna eri awo kata nindiridde abazino tuula olwaleero nze byakyuka Wilson. Kale mukulu byakyuka webale kubanga okubye essimu akawungezi konna kuno olwaleero amwena abagiriko basebo ne bannyabo mwebale kubanga gye muli. Kingdom ono wakusatu. Hello, yongera ku ddoboozi. Amina munnange, yongera ku ddoboozi tukula bulungi. Eddoboozi lyo munnange liri wansi nnyo oli wala nnyo nno. Tugezaako kukusika naye kiganye. Mbadde njagalayo omuntu owookuna oba mukyala abana buli natete yasooseemu naye ndaba eno layini nsobedde owange. Mukama wange. Wangi sebo. Yesu yeebazibwe taata. Amina omusumba Ddumba. Mwebale emirimu gyonna. Sebo. Okyoguvuddeko ku Busiraamu liwongedde okulaga nti bannaba kutya Katonda kuba mukulu Taisa simanyi ayagamba nti musiibe oba oli awo ne mutya Katonda. Kati ku luno omukulu oyo Omusiraamu akkirize Yesu alokoke kubanga niyo emirembe gy'ayagaliza abantu. Yesu yennyini gy'emirembe kati yagaliza emirembe nga ye Yesu alokoke. Kati nga bakwagala nnyo Mukama wange. Amina omusumba Ddembe abandi birenye munnange abantu b'e Kayunga bagambe nti mbatumidde bonna abagyekumiddeko ngamba 93 Kingdom FM olunaku olwaleero. Kale munzikirize basebo ne bannyabo okusinziira ku mulamwa gwe tubadde tusomesaako ebbanga lyonna munzikirize gwemponzike nti tuguggaddewo okusiiba. Buli muntu ategedde lwaki twetaaga okusiiba, ye ensonga ki etusiibya, ye bannange bwe tusiiba tuteekwa kukola tutya. Ebyo ebigambo bitegedde olwaleero. Akati olunaku olwaleero tusaba okuludde omutwe omupya. Mujjukire nti akeetereekerero konna akaliwo tuyingira Pasika. Pasika nga twakigandawaza si wekiri tetwakigandaza Pasika si kyekyo aboluzungu bagiyita Easter. Akati Easter eno erikewo ebigenderako, eriko ebigifuula Easter. Lwaki ebeera Easter? Eno batugamba amafa n'amazuukira ga Mukama waffe. Kakati ekibuuzo ekiri mu ddiiro kibuuza ddala Yesu ono baamukomerera ku musaalaba? Ddala kituufu yafa? Yabange ddala kituufu ye yazuukira? Bannaffe Abasiraamu ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu twalina omwami kwe twali tuwakana naye era nga alina ensonga ze nga bw'azirambika n'agamba mulimbe balala ffe awo twayita Buddha twabuuka. N'agamba nti eno mu balokole Abakatuliki, Abakristaayo, mu abakuza ennaku za Easter kye muliko temukitegeera. Mugenza okutegeera nti AI yajja, AI yasookera ku mulembe gwa Yesu. Yesu wano mu kuwaanyisa obuti omusaalaba yali akava n'adduka. Ekintu ekirekamu n'omusajja gwe beetisse omusaalaba ye n'abomba tebamukomererangako. Ebyo mulimbe balala ffe twakola tutya? Twabuuka. Akati olwaleero ffe twagala okutujja omulamwa abasajja n'abakazi bagenda okuba nga bagwogerako olwaleero. Twagala kumanyira ddala ekituufu kye tuliko kyekituufu. Yesu baamukomerera n'afa era n'azuukira. Bwe tunagenda twongerako twagala tumanyire ddala n'ensonga eyavaako kalumanywera eyo twagala tugimanye. N'olwekyo guno ssomo ddamba, n'olwekyo tubweteeketeeke ogenda kubanga oliganyulwamu nnyo gwe anaaba ataddeyo obulamu bwo era anaaba awaddeyo okuba nga oguwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndowooza mu ntereerezo omuzindaalo ogwo
katusookere ndowooza oba ew'omukulu Kabunga abeeko ensonga ezo kyazoogerako, oba omutume Bwambaale ku Mwembi ayagala yaba asooka, awulira nga ensonga eyo ayagala okugiŋŋanga yaba agisookeramu agiwe empangi. Otuuse kale sooleke mali nkuteekeyo olyoke otandike. Kale tandika. Kantwala omukisa guno era nsebo omutesitesera omwanjuzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, erinnya mpitibwa omubuulizi w'enjiri Evangelist Kabunga Joseph. Nebaza Mukama olw'omuweereza wa Mukama Bishop Salongo Kiganda ne Pastor Cindy n'abaweereza mwenna wano. Mukama Katonda abawe omukisa. Era nzizaamu bannayuganda mwenna gye muli olukuŋŋaana luno ku Luseedi eno ng'omutesitesi wayogedde, venue Salama Lwasa Stage, Kazinga UNRA Ground. Kyenva nsaba UNRA eteekengawo ebisaawe nga bino ebiwa abasajja ababuulizi b'enjiri nga Bishop Kiganda, babizimbe ku lw'obwakabaka bwa Katonda ne Mukama jjabbawo omukisa. Ku mutwe gwaffe guno ddala ddala Yesu yafa era yazuukira. Mbeebaza basebo ne bannyabo abasiibye era abatukakasizza nti Kulaani yakkira mu kiseera nga kino. Sookoleke ssebo ntumire ku mubaka omubaka wa Nansana municipality kati tumuyita Honorable Zambali Bulaasio Mukasa. Ssebo nkutumidde bulo webale kubanga kuuli ate era ng'otugoberera. Mukama akw'omukisa. Genda mu maaso. Era ssebo tujja kweyongera n'okuyuzayuza abaalondebwa abayitamu tulinze kulayira. Mukama abawe omukisa. Twadde tulinzeeko kubanga abamu bajja, abamu ne babajjayo, abamu bagenda webityo. Naye nga bw'okyangusangusiza tujja kubawuyuzayuza. Kati nzikiriza ntandikire mu Abebbulaniya olw'okuwa ekitiibwa Mukama waffe yalabisibwa mu mubiri ng'ayita mu basajja Abebbulaniya chapter 13 olunyiriri 2 wagamba bwe bati. Naye Katonda ow'emirembe, Abebbulaniya 13 verse 2. Naye Katonda ow'emirembe eyakomyawo okuva mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubereberye, ye Mukama waffe Yesu, abatuukirize mu buli kigambo kirungi okukolanga by'ayagala, ng'akolera mu ffe ekisiimibwa mu maaso ge ku bwa Yesu Kristo, aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Eri olukuŋŋaana luno lugenda mu maaso, omusumba lwateeseteese n'eri abaweereza bonna kino kigambo. Mukama abawe omukisa. Ssebo wano wennyini tulaba nti Yesu ddala yafa era yazuukira, yayiwa omusaayi. So kino kisangulewo eddiini yonna n'enzikiriza yonna ebadde egamba ti Mukama waffe Yesu Kristo teyafa, teyazuukira era yali AI. Kubanga nga baganda bange abali wano bwe banaatangaaza era bwe banaasomesa, ojja kulaba nti mu Genesis, tambudde na ndagaano yange empya naye mukulu w'Ambala oba Genesis w'omuyina. Kale Genesis chapter 3 verse 22 to 24 tulaba omuntu ng'amaze okugwa, naye Mukama n'agamba nti musumba oba otuuseewo ndooza ggwe nja kusaba gwe kennyini musumba somawo moderator mbaleke. Kale etusomere Genesis sebo chapter eyokusatu onyiri 22 paka ku 24 nga Mukama Katonda ayogera. Oyo olunyiriri 22 paka ku 24 nga bamaze okulya ekibala kiri bamaze 22 paka 24 Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omukuffe okumanyanga obulungi n'obubi. Kaakano aleme kugolola mukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. 23 Mukama Katonda kyeyava amujja mu lusuku Edeni alemenga
alimenga ettaka mweyajjibwa. Mutuma alabika ali mu modi ya luzungu naye kali tulabye nga Mutuma atugamba nti Katonda yagamba nti omuntu afaananya omukuffe okumanya obulungi n'obujjukira nti Yesu Katonda yali atonda yagamba tutunda omuntu mu kifaananyi kyaffe. Situjja gendayo mu kibala naye Katonda omuntu amaze okugwa ne Katonda amulabye nti ategedde naye kankinyweze na kino nga bwe tukyali mu ntandikwa ebikolwa by'abatumi 3 ngenda kuva ku lunyiriri lwa 25 nkome ku lwa 26 mwe muli baana b'abannabbi ebikolwa by'abatumi 3 25 26 tuli mu 2006 mwe muli baana b'abannabbi era ab'endagaano Katonda gye yalagaana ne bajjajjammwe ng'agamba Ibulayimu nti ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'ensi mwe biriweerwa omukisa. Okusooka gye muli Katonda bwe yamala okuzuukiza mulenzi we n'amutuma gye muli abawe omukisa ng'akyusa buli muntu mu bibi byammwe. Kamwaffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ebyawandiikibwa byonna byonna ebitukuvu biraga nti amawanga gonna gagenda kuweebwa omukisa ag'Abawalabu. Kale kansookere amawanga ga Isirayiri oba ebika 12 aba Isirayiri, amawanga g'Abawalabu, Afrika yonna n'amawanga gonna okuyita mu endagaano eno yakolebwa. Si ndagaano ndala yonna wabula eya Mukama waffe Yesu Kristo ng'agenze ku musaalaba eggologoosa. Awo yali atugatta abaali ab'amawanga. Naye omuntu wagoloka ku makya n'agamba nti tusaanyeewo eggwanga lya Isirayiri ng'alyogererako death. Mwe basebo abaweereddwa omukisa ku mizindaalo okubuulira enjiri okulungamya abantu. Kino mujja kitangaaza nnyo abasumba, ababuulizi b'enjiri, bannabbi, abatume, babbishop ku levels zonna. Kubanga lwo leediyo z'owulira nga zitulingezaagala tuleetako ekikolimo olw'obutamanya byawandiikibwa. Naye twebaza omusumba David Kiganda ne Christianity Focus Center nti Kingdom Focus people we bali abakola emisana n'ekiro. Kati we tulaba Timotheo ekyokubiri, Timotheo chapter 1, First Timothy chapter 2 verse 1 paka verse 7 wetagenda kusoma. Tulaba nga Yesu ye mutabaganya. Tulina okusabira abaweereza ba Katonda okulaba nga bategeera ekintu kino. Abakulembeze kati nga bakabaka twebaza obwakabaka bwa Buganda bwaleeta Bayibuli era programu ekitawuluzi. Nze nsaba Katikkiro we nafuna omukisa n'engendayo atuwe ku bimu ku bitawuluzi oba biwe Pastor Kiganda oba bamuwe ettaka eryenkanakana ekisaawe kuba musajja wuno anoonya bwateeka olukuŋŋaana nga luno ng'ate obwakabaka obwaleeta Bayibuli we buli bamuwe ettaka eka asobola okuteekawo olukuŋŋaana nga luno. Ne Pulezidenti asobola kubanga kino kibakwatikako. Kati bwe tulaba mu John chapter 19:19 John Yokaana 19:19 Yokaana 19:19 kasaba ebbaluwa eno ekakasiza ddala nti Yesu si bigambo nti gundi yasinga leeta bwino ayinza okusomerawo John 19:19 kubanga ono Piraato yagiwandiika. Kati Piraato ono akiikirira abakulembeze ku level y'aba head of state bakabaka. Toleeta bigambo, leka ebitabo byogere. Bino si bigambo nti gundi yasinga leeta bwino. Naye oyinza okwogerawo. Ne Piraato n'awandiika ebbaluwa n'agissa ku musaalaba ng'ewandiikiddwa nti Yesu Omunnazaaleesi kabaka w'Abayudaaya. Awo ebbaluwa eyo bangi ku Bayudaaya ne bagisoma kubanga ekifo kye baamukomeramu Yesu kyali kumpi n'ekibuga era yawandiikibwa mu Lwebbulaniya ne mu Luyonaani ne mu Luluumi. Awo bakabona abakulu n'Abayudaaya ne bagamba Piraato nti towandiika nti kabaka w'Abayudaaya naye nti oyo yayogera nti nze kabaka w'Abayudaaya.
Piraato n'addamu nti kyempandiise Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kati ekyo kyawandiikibwa kinyweze 1 Timothy mu second saa dakika ziweddeyo mu dakika buno kino kinyweze 1 Timothy chapter 2 verse 1 paka 7. Lwaki abasajja ng'omusumba David Kiganda n'abaweereza abalala bateekawo enkuŋŋaana zino n'okusaba 24 hours nga basabira abakulembeze ku levels zonna kati twakava mu kulonda abantu beetaaga okutabagana so kati bano bavudde mu kisiibo ate ndoseka mulumba akyali mu sitati n'abakristaayo abakyasiiba nga tujjukira okuzaalibwa okufa n'okuzukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Teri nsonga yonna ku lugi luno oluguddwawo. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 5 or to 7. Tuli ku mulamwa kafu okubuuza ddala kituufu Yesu yafa bamukomerera ye abaffe yazuukira? Nsonga ki yamukomereza yo? Awo tuli mu kutambulira, tuli mu kusoosootola mutwe guno. Nabagambyeko nti mikono gyaffe abenzikiriza ezimu bagamba nti abange mulimbe balala. AI mwe mwakamulaba naye AI yatandika dda. Yesu yabomba nga yebeetisiza omusajja yali amuyambako omusalaba mbuye yayita mu nkwawa n'apyanta takomererwangako naye kati nti fenna batukwata obujega. Ate abasajja bali wano olwaleero njagala ensonga zino bazitemeeteme bulungi era muzitegeere bulungi. Mumwe n'abali eyo abali enzikiriza enjawulo mugenda kuba nga mutegeera bulungi nnyini ddala akawungeezi konna kuno olwaleero. Abantu b'Essalama Munyonyo Lwasa stage nyongedde okubajjukiza nti olunaku olwaleero oba akawungeezi konna kuno olwaleero tokola era adduka emisinde mingi nnyo ogende wali ku kisaawe kya Unra Ground ku stage ya Lwasa. Omulabirizi Daudi Kiganda Ssalongo n'obumu bw'abasumba bw'Amakindi Pastors Fellowship bakuteekedde ku lusedi gaggaddaawo. Buli muntu yonna awulira nga osobola okubuulira enjiri ng'olina omutima gw'enjiri obumu bonna obw'abasumba bagenda kubeera awo. Twagala kuvuba myoyo. Bayibuli ebuuza ekibuuzo nti banaamanya batya nga tewali ababuulidde. Ati munnange abantu banaategeera batya nga teri abagambye nga gw'osigadde wakaawo ng'otudde butuuzi. Nokyo munnange tambula wenjogerera bino ettendo lyatandise okunyokako ssaawa 10 zennyini. Maama Nakanjako owulidde munnange? Ogamba otya munnange? Nkutumiddeko manyi nti abantu b'Essalama awo mugende mu crusade awo. Akawungeezi konna kuno olwaleero kigenda kutokota nga sikisaanikire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda Omunnazaaleesi. Ate era nenyongera okubajjukiza mwenna bampuliriza abalancawa olunaku olw'enkya tulina omugenyi musajja wa Katonda avudde mu ggwanga lya Ghana. Tulina kuba naye wano Mengo mu Kisenyi lancawa. Agenda kuba mu lancawa mu Kutulanjegere wiiki yonna atugenda kubeera naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nolwekyo munnange oyaniriziddwa ojje obeerewo mu mabako lya Kampala n'emiriraano oli mu kibuga Kampala onoonya woogendera okubanga obaako nekyofuna ekyomwoyo. Jangu munnange otegateko tuli Mengo Kisenyi munnange weeteeketeeke. Ate ennaku ndaba nga zidduka ziyongerayo zigendera ddala. Tubuzayo ennaku nga 10 zokka tuyingire mu Easter Conference. Nokyo munnange weeteeketeeke okujja okubeerawo. Prophet Ebenezer Akonai akoma mu ggwanga Uganda olwa Easter Conference. Kati bena beera nga oli updated. Ensonga zonna ng'ozikwata bulungi era ng'ozitambulira bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda Omunnazaaleesi. Kale munzikirize bassebo ne bannyabo, ndowooza kati ngenda kubanga mbatwala ew'omutume Bwambaale. Mutume Bwambaale njagala asooka tubuulire kanzooke muwo mubala tubuulire okusinziira ku mutume Kabunga byabadde asomesa byo omukulu ono ye akkiriziganya nabyo oba atuvuza akataka. Kale kankuwa mubala okusomesa omuwulidde n'ebyasomesezza obiwulidde okkiriziganya nabyo. Sebo nkutaddeyo ensi ekuwulira tandikira awo osomese bannayuganda ensonga. Balamusisa nnyo mwenna abantu ba Katonda abawuliriza Kingdom FM 93 akatonyeze tewali kyokola kyamaanyi nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yongera okugyekuumirako otegeeze n'oyo abadde yeerabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obulamu tebugenda sigala kyekimu. Amannya geego omutume Bwambale John mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omutwe ogambye nti gugamba nti ddala Yesu Kristo yazuukira
tubuuza era yafa. Kati tubive mu order. Ekibuuzo yafa bamukomerera n'afa n'azuukira naye amazima amatuufu ye abange nsonga ki yavaawo kalumanywera tutambulira awo. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kakati ffe bayibuli yaffe ekyogera lwatu nnyo nti Yesu Kristo yafa n'azuukira mu bafu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era bw'osoma mu Matayo essuula 28 okuviira ddala ku lunyiriri olusooka egamba nti in the hand of the Sabbath as it began to dawn toward the first day of the week came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Verse 2, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and they came and rolled back the stone from the door, and they sat upon it. Verse 3, and his countenance was like a lightning, and his raiment white as snow, and for fear of him the keeper did shake and became as dead men. Verse 5, and the angel answered and said unto the women, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay. Verse 7, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goes before you into Galilee. There shall ye see him, lo, I have told you. Nebwe nkomaawo. Bayibuli etulaganga ono omukyala Mary Magdalene ne muganda we bagenda okulaba Yesu Kristo we bamuziika ku ntaana nga bamutwalidde obulonsa bagende babuteeke ku ntaana. Ne bwe batuukayo basanga omusajja yali akuuma entaana yaliwo nga agudde alinga azirisa alinga akoze ki nga takyategeera bulungi kubanga malayika wa Katonda yali azze n'ajjawo ejjinja ku ntaana Yesu Kristo nga yazuukidde nga mu ntaana taliimu. Era bw'amala abagamba nti mugende mubategeeze bali batume be mubagambe nti ono omulamu gwe munoonya Yesu Kristo mu ntaana taliimu, temumuddamu kumunoonyeza mu bafu. Yesu Kristo yazuukidde era takyali mu bafu. Kakati ono Kristo Yesu n'agamba nti ye yafudde, ye yakomereddwa ku musaalaba ennaku 3. Kye yayogera n'agamba nti agenda kukomererwa ku musaalaba afe amale ennaku 3. Kituukiridde, Yesu Kristo mu ntaana taliimu yazuukidde nga bwe yayogera. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Kristo Yesu owaffe wa Bayibuli yafa n'azuukira mu bafu. He died and he resurrected from the dead. The Jesus of the Bible he resurrected is not like this one who is in the Quran. That one who is in the Quran, he never resurrected and he never died. That is the difference that we having. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeti yazukira. Isa ali mu Qur'ani teyafa, yabula bubuzi. Kakati yotoyinza kumugeraageranya ku Yesu Kristo ali mu Bayibuli. Yesu ali mu Bayibuli yafa n'azuukira mu bafu. Nakola ki n'azuukira nga bwe yagamba. Toyinza kumugeraageranya ku olyo wa Qur'ani. Qur'ani gamba nti wamakataruhu wamaswarabuhu, teyafa tebaamutta. Kakati oyo wanjawulo nnyo si y'omu n'ono owamuki ow'omu Bayibuli. Yenjawulo eriwo wakati wa Bayibuli ne Qur'ani. Qur'ani ebintu bya Yesu babyogerako boogezi. Toyinza kusoma mu Qur'ani Isa ne bakulaga abatume ba Isa nga basiiba ennaku 40 kati babadde mu kusiiba. Toyinza kubalabayo, tebayinza kubakulaga nga bayina amannya gaabwe nga Bayibuli bwe balaga abaffe waneena abatume ba Yesu. Munebalaga mu Matayo sura 10 eraga amannya gaabwe: Petero, Simoni Petero, Andrew, bonna nga bw'obamanyi, Matayo n'abalala bonna 12 ebalaga amannya gaabwe nga bwe baali. So mu Qur'ani eboogerako nga lugambo. Teyinza kukulaga nti amannya gaabwe be bano, ono ye gundi, ono ye gundi. Abatume baani ba Isa eyogera bwogezi, eboogerako bwogezi naye teraga mannya gaabwe. Kati ekyo kyekyenjawulo nti Bayibuli ekulaga abatume ba Yesu n'amannya gaabwe nga bwe baali. Era y'ensonga lwaki bannaffe abo bateekeddwa okukkiriza erinnya lya Yesu ne bakola batya ne balokoka ne bamanya nti Yesu Kristo yakola ki? Yazuukira mu bafu. Era Yesu Kristo bw'amala okuzuukira mu bafu amaanyi gaali mayitirivu nnyo.
agamaanyi agazuukiza Yesu Kristo okuva mu bafu n'abaali ku ntaana nga bagikuuma baagwa ne bazirika. Waaliwo amaanyi ag'enjawulo era ensi yali ejjudde entiisa nga Yesu Kristo afudde. Enzikiza yakwata ensi yonna, ensi yonna yakwata ekizikiza ne wabeera nga wegamba nga buli omu akiraba nti tewakyali kitangaala. Naye Yesu Kristo bw'azuukira n'azuukira n'ekitangaala olunaku olwo omusana gwayaka. Ye Kristo Yesu n'ajja n'ekitangaala. Era Bayibuli kyeva yogera mu Yokaana essuula 8:12 n'egamba nti Yesu gwe musana gw'ensi n'eggulu. Era bw'oba osoma Bayibuli ya Luwarabu eba erina kugamba nti Yesu as-samawati wal ardhi. Yesu kye kitangaala ky'eggulu n'ensi. Bw'oba osoma Bayibuli ya Luwarabu gye bayita Kitabiri Mukaddasi. So Yesu Kristo kye kitangaala ky'eggulu n'ensi. Ate bw'osoma mu Bagalatiya essula 3:13 egamba nti Kristo Yesu yatununula okuva mu kikolimo ky'amateeka. Kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa oyo akomereddwa ku musaalaba. Yesu Kristo yafuuka ekikolimo ku lwaffe. N'asobola okubanga atunulula mu kikolimo ky'amateeka kubanga amateeka Yesu Kristo nga tannajja yali mutwaza atutwala mu kukkiriza kwa Yesu Kristo. Yesu bw'ajja ne tubeera nga amateeka tegakyatukulembera ng'ekitukulembera kisa kya Katonda ekya Yesu Kristo kubanga Yesu Kristo yennyini Katonda awedde emirimu mu linnya lya Mukama. Ne Kulaani etero kibagamba abo abasajja bwe bosomye mu ssuula ya 3 ayati ya 62 Kulaani egamba nti basiraamu ebikwatagana nga ku Isa teri kubuusabuusa mu byo kubanga te bo bamuyita Isa. Isa ye yali Katonda ddala. Kulaani yennyini yebagamba bwe bosomye Kulaani eyavuunulwa Sheikh Abdul Zaki Mufti wa Uganda eyasooka okuvuunula. Yino waneeno bajja kusomayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Basiraamu ebikwatagana ku Isa tewali kubuusabuusa mu byo. Isa ye yali Katonda ddala. Kati katukitwale nga bo bwe bakitegeera nga Yesu bo bamuyita Isa. Okiwulira? Isa waabwe Kulaani egambye nti tewali kubuusabuusa mu byo yali Katonda ddala. Kakati naffe Bayibuli bwe tubanga tugisome tulaba nga Yesu mwana wa Katonda. Bwe tusoma mu Yokaana essula 3 onyirirwa 16 Bayibuli egamba bwe yagala ensi n'awaayo omwana we omu Yesu. Buli amukkiriza alemenga okubula abe n'obulamu obutaggwaawo. First of all ne bw'aba mwana muto osobola okumubuuliza n'omugamba embwa ezaala ki? Mbwa. Ente ezaala ki? Nte. Kizibu nnyo okusanga ente nga yazadde endiga era si kyangu nnyo okusanga endiga ng'ate yazadde embwa. Embwa ezaala mbwa. Bw'abanga Katonda yazaala Yesu omusuubira kubeera ki? Ateekeddwa kuba Katonda. Kubanga n'omuntu azaala muntu. Kati mulimu abanga bakatonda bali bameka tokimanyi nti nno Bayibuli ekulaga nga ne bakatonda bangi nnyo we bali n'omuntu yennyini agwa mu bakatonda abatono. Mudakiike mwesigaddeyo. Kale kati awo lesson mpitirivu nnyo egenda awo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyengezaako okutegeeza abantu ba Mukama nti Kristo Yesu yafa n'azuukira mu bafu era geemaanyi Yesu Kristo abakubanga teyazuukira era nga teyafa amazima obukristaayo oba obulokole twandibadde tetulina maanyi gonna, twandibadde banafu nnyo nga tetulina na kye twesigamako. Ebyo bye tukyasinza okwesigamirako ddala kubanga Yesu Kristo agenda okujja ng'alangiddwa emyaka nga 7 egyayitawo nga bamulanga ng'alijja afe amale azuukire mu bafu. Bannabbi Isaaya, Yeremiya, Danyeri n'abalala bonna ne bafa abamu nga bafudde bamulindiriro. Gyasoma mu Matayo essula 27 onyirirwa 5 abamu ku bo Yesu Kristo bwe yali azuukira yabazuukiza n'azuukira nabo. Ago ge maanyi ga Yesu. Bayibuli egamba ejjigi ne libikkuka abatuukirivu abaali baafa nga bafudde bamulindirira oba abatukuvu ne bayimusibwa ne bazuukizibwa mu bafu era baalabibwako nga batambulatambula mu kibuga Yerusaalemi nga Yesu Kristo yazuukidde. Okitegeera bwe yazuukira n'abafu abaali baafedda nabo nga bafudde bamulindirira. Abamu ku bo baali bannabbi nga baamulanga naye ne bafa nga tebamulabyeko. Yesu Kristo bw'agenda emagombe yababuulira enjiri. Abamu ku bo abaali tebaalokoka bwe yali azuukira yazuukira nabo. Mu Matayo essula 27 olunyirirwa 5 mu linnya lya Yesu. Mukama akumpire omukisa. Ye mutume munnange bwambale bw'ati ensonga bwazitemyetemye. Mujjukire emikono gyange abalungi nti tuli ku mulamwa gwaffe omulungi era tuli mu kutema mpangi kubanga omulimu gutuli guno munene nnyo nnyini ddala. Tugenda gukwata mpola mpola. Twagalamu abaliyo mutegeere bulungi. Tubuuza ddala kituufu Yesu ono kiki ekyamukomereza ku musaalaba? Ye abafe ddala ye kituufu Yesu baamukomerera n'atuuka n'okufa?
ne bamuziika n'omuziika n'okuzuukira yazuukirwa n'azuukira kuva mu ntaana. Ebibuuzo ebyo byonna tugenda kubyanukula wakati mu puroguramu eno ekitawuluzi kyenzikiriza. Munzikirize eddakiika 5 zonna ozikozesa oba tugende mu ssaawa ey'okubiri tufune mikwano gyaffe bano mbali njagala kuba bano omukisa mikwano gyaffe bali ku masimu wano okusinziira ku basomesa ababiri abaakavaawo. Twagala kumanya mmwe abali eyo kiki mutegedde, kiki mufunye, kiki mutegedde mwe abali eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ku namba z'essimu ku 0776 kosa 0758 ne 075195 bw'obanga okkiriziganya ne bino bye basomesezza obanga olina ky'obuuza abantu bano essimu nziguddewo. Kale Mukama wange Yesu yeebazibwe. Amina taata. Ssebo mwebale kuweereza. Naawe okuliriza ssebo. Bampita Agustini. Ssebo mukulu wa Agustini. Omutuma asomesezza bulungi nnyini ddala. Era nze mpeereddwa omukisa. Ssebo. Kati kujja kuba kyemusabamu katono nnyo ambuuliremu katono nnyo nti abantu abatukuvu abaazuukira oluvannyuma lw'okufa kwa Mukama waffe Yesu bwe baabuzuukira baalagawa baalabibwako ku nguudo za Yerusaalemi naye baalagawa bwe baazuukira baalagawa. Era nandyagadde okumanya mu kaseera ka Rapukya nga abava mu paradayisi bakomawo mu ntaana zaabwe bazuukira beegattawamu naffe abali babalamu okumusisinkana ku bire. Njagala kumanya nti abazuukira n'emibiri gyabwe abazuukira Mukama waffe nga yakamala okufa nabo balikomawo mu ntaana ze ezimu olwedde ze baavaamu ate baddemu okusisinkana Mukama waffe Yesu Kristo ku bire. Just ndi muyizi njagala kuyiga. Kale ssebo mukulu wa Agustini weebale nnyo lwakuba nti otupaaluusiza n'otuvuga nnyo n'otutwala wala bakadde bwe kanaabeerawo bajja kusobola okuba nga bakwanukula naye nga omulama gwe tuliko gwegwo gwennyini gwe tuliko ekimu kye basobola okukuyambako kyemmanyi kye bajja kusobola okukuddamu ekyo ky'osoose okubuuza nti Yesu bw'azuukira abafu abali mu ntaana abaazuukira naye baabulirawa. Ekyo basobola okukiddamu naye bw'otugamba n'otuzzaayo eri bw'otutewala nnyo abasajja bano ojja kuba nga obeerabizizza omulamu omutuufu. Wangi Sebo mukulu Enoka. Ssebo Ayebaza Omukama waffe. Amina taata amanya gaffe n'eddoboozi. Ono wa Art Genesis Innovation and Technologies wane Kasubi. Ssebo ensi ekuwulira mukulu Genesis. Kuweereza kati bayiza ensonga y'omukulu ono gy'abadde ayogerako nkulu nnyo yeetaaga abantu ogitegeera bulungi. Omukulu agitunyonya atutangazeemu abantu abo baamala okuzuukira baddamu ne bafa oba bakyali banga bakyaliyo bali luddawa neyanza ssebo. Mukulu Genesis agaye nti baaba naye kyamulumya dde omutwe afunye obwakibabuuliza akati anaakyenganga ajja kukyenganga tubuulire. Gwasembyeyo. Hello. Wangi munnange. Yeah, Amina mukwano. tuweereza. Munnange naawe okuwuliriza. Nange mbadde kyembuuza kyo abazuukira baddawa. Ekyo mbadde mbuuza kyenjagala omumanyamu kuba bagamba Yesu yafa n'azuukira yazuukira n'abamu. Kyembuuza baalagawa nange kyenjagala kikimu n'ekyoli kimanyi. Nkale mukwano. Nkale nnyaba Mukama akw'omukisa weebale okubanga okubye essimu Mukama akw'omukisa. Nga sina bagenda mu kumubulango babakama bange nyongedde okubajjukiza bannayuganda mwenna abali ku luguudo lwa Salama Road abali e Kabuuma, Masajja Kibira Zone, ku Bunzaali, Buleekaana, ku Badongo, abali wali e Buziga, Ekiruddu, Munyonyo, Kabuuma,
Busaabala, mwenna akawungezi konna kuno olwaleero tewandisubiddwa. Jangu weegatte mu Crusade gaggadde etegekeddwa kitaffe mu Katonda ngamba omulabirizi Dawudi Kiganda Ssaalongo, Bawasindi Kiganda Naalongo. Akawungezi konna kuno olwaleero yeegasse wamu n'abasumba bonna ab'obumu obw'Amakindye Pastors Fellowship. Akawungezi konna kuno olwaleero kigenda kubanga kugamba kitokota nga si kisaanikire wali ku kisaawe kya Inula Ground wali Salama ku stage ya Lwaso bagenda okukiririra wansaawo nga wakamala okuyita ku ssomero lya Kingdom Jewels okirire wansaawo gwegenda ng'okebera ku mukono guno ogwa kkono omukono guno ogwa kkono yate wakyo okebera ekidogo ojja kuba watanzino kiwulira naawe ogende tuli ku operation kuvuba myoyo ekyo baga nga olina ennyonta oy'okubuulira enjiri omulabiriza akwaniriza akawungezi konna kuno olwaleero genda ku Crusade mujjeko akawuuwo ajjukira mukwano waabwe omulungi nti egenda kumala eggwa ku Sande etandise ku Sande eggwa ku Sande ya wiiki namba atugenda kubeeranga n'ebitundu 2 ku makya ssaawa 3 mpaka ssaawa 6:30 yegenda kubeeranga conference ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo mpaka ssaawa 2:30 ez'akawungezi ebeerenga Crusade. Kati munange gulonda kuwogenda okujja nawe Mukama agenda kubanga akwomukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nange bali kubanga kuuli ate era ng'otugoberera abali ku mikutu gyaffe abali ku Facebook live ku page yaffe ya 93 Kigiro FM mwebali kubanga gye muli nga mutugoberera ate namwe bali ku TikTok page ya Jiyuko Enoka mwebali kubanga kwe muli namwe nga mutugoberera. Mukama bampere mukisa gwa namadala programu ekitawuluzi kyenzike bula Sande tubaawo kusaba 10 mpaka 12 ez'olweggulo. Kati wetwogerera tukutte ssaawa yaffe ey'okubiri n'olwekyo gwe yakatooka oli mu makubo matuufu sigala ng'otaddeko era ogenda kubanga oweebwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda mu Nazaalesi. Mukulu Apollo waliwo n'ekibuuzo ekirala ekisigadde mu ddiiro wano ekibuuziddwa bw'ono bwanga osobola okukinnyonnyola bakubi b'amasimu bakibuuzizza bwe bali bakirindiridde okufa obufi era nkakasa nti naawe ogenda kukkiriza naawe ogambe nti Yesu yazuukira okuva mu bafu. Ono gwe njogerako ye Mukulu Apollo omusajja ow'enjiri omusumba Peter Nula ayongeddeko mu ow'enjiri nkalu kale kati ye yatuuse akati bw'obanga okkiriza nti Yesu yazuukira akati ekibuuzo ekiri mu ddiiro wali abakubi abasibi babuuza gwamaze omaliriza okwogera ku mulamwa babuuzizza nti Yesu ku lunaku lwe yazuukira bakiwulirako era bakiwuddeko mu bitabo era bakiwuddeyo nga bakisomesaako nti okumanya Yesu lunaku lwe yazuukira Bayibuli egamba nti mbona abafu abaali mu ntaana nabo baazuukira wamu naye mbu ne balabikako ku nguudo z'ekibuga Yerusaalemi. Akati ekibuuzo ky'abantu babuuza abantu bano abaazuukira ku lunaku olwo Yesu lwava mu ntaana baabulirawa baakoma mu kuzuukira buzuukizi ne bazeewo mu ntaana baalagawa. Naye kati sooka otandikira eri tutandike ekibuuzo kyaffe kitandikira Suzi wange nkutumidde bali kubanga kooli ekibuuzo kyaffe kigamba nti Suzi munaye nkutumidde ogambye nti oli Abu Dhabi bali kubanga kooli bandebere munnange Abu Dhabi Saudi Arabia mwenna bali kubanga gye muli nga mutugoberera. Twagala kakasa olwo tubuulire ddala kituufu Yesu ono kiki ekyamuviirako akabasa batuuke okumukwata bamukube bamukomerere atuuke n'okufa bamuziike ate ekituufu munaazuukira kubanga tuleese omulamwa guno tuli mu keetereekerero esigadde ennaku 10 zokka bwe tuba nga tubala 10 oba 12 tuyingire ku lunaku lwa Pasika lwosinga okuvumirira ennyo olunaku lwa Pasika olwo lwe tugenda okubanga nga tuyingiramu. Kati twebuuza twagala kumanya amazima amatuufu Yesu Shemulumba ye kimanyi era nsonga ye waayimiri tagenda kukyusaamu ayagala kumanya ddala Yesu kamwe yaga akimanya agenda kukiddamu AI ku mulembe guli ffe twakamula babagamba nti alabika yali gyali Yesu teyafa bwe baamuyambako omuti ne bakukwasa omusajja omulala Yesu mbu yayitaawo mbu n'apyanta n'abula akati bwe baakomeremu omusajja omulala ne balimba ensimbu Yesu gwe baakola ki
gwe bakomerera kale tukwadde eddakiika zisokotemetemu omutwe guno ense gutegeere naawe tunatandikiraawo kubanga abasomesa we bali bajja kuba nabo batandikirawo nkutaddeyo ensi oba kansoke nkuwe omubala kubanga waliwo abasoose okusomesa ebyo basomesezza gwe okkiriziganya nabyo ava okusomesa omuwulidde n'ebyasomesezza obiwulidde okkiriziganya nabyo kale abasoose okusomesa tubadde tulina omutume Kabunga omukulu Bwambale bonna babadde basomesezza twagala kumanya okusinziira nga bwe basomesezza bo bakkiriza nti Yesu yennyini mwennyini mwene ye yafa n'azuukira kale kati olunaku lwe yazuukira olwo lwe tuyita Pasika kati twagala kumanya gwe okyogerako eky'omukulu Apollo neyanziza mu lweta kumpa omukisa guno nange mbeko kyenjogera ku nsonga eno omuzinda lusooka okusembeze bulungi abatuliza abalungi nga se kufuna mukulu Apollo abatuliza abalungi mbalamusiza nange mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo togenda kukyusa ekifunza simanyi mikrofoni kyebadde soko omutume omusumba eno kasoko omuwe mikrofoni yasooka asomesa simanyi kyebadde naye ng'ate obwedde badde yogera bulungi ojjagirira nga etereera mpola simanyi kyebadde ngenda kuyita abatekiniko timba tulabe batuyamba okubanze wano badde sikuwulira kakati tandikiraawo abatuliza abalungi balamusiza mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo genda maaso nze Mugisha Apollo w'enjiri mbabuuzaako mwebali kubaayo mwebali kutega Kingdom nyebaza bonna bava kuyigiriza mu ngeri yaabwe basomeseza bambi nga nabo nga bwe bwabasomesa naye ekikulu kyo omulamu gwo bagutandise mpolampola naye mulimu obukodyokodyo obulala omulamwa guno bubatanaba kutegeera bwenze kunyonyola waliwo obukodyokodyo bwe bataddemu bwe batanaba kutegeera obuli mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo era buli omu kati agamba tukuma Easter tulina Easter Sunday tulina Easter Monday oba babijjawo ebyo ate abalala nti Pasika ate abalala nti gemazuukira kwegamba byonna biri awo matanka nenge empale z'abaseveni banabitegeera naye kwokuba mu mazima amatuufu Kristo ye kyamugwanira okufa lwaki kubanga Kristo Yesu oyo mu Bayibuli ayitibwa Adamu owookubiri kubanga Adamu yasooka yajemera Katonda n'alemwa okugondera Katonda n'ayonoona kakati Katonda n'asala amagezi asooke atereeze oba atuukirize kubanga Katonda yennyini yagamba nti omuntu yene kasita amenye ekiragiro kye waliwo okufa ate okwemirembe n'emirembe ate Katonda kyayogera ateekwa kukituukiriza tekikyukamu tekisobola kukyuka ateekwa kutuukiriza ekigambo kye yensonga lwaki abatana kutegeera kigambo kya Katonda tekikyuka okujjako ye yennyine ng'asazeewo okukola ki okukyusa enkola ye yennyine naye kyabagambye kyekyo kakati okutereeza ensonga eyo y'omwonoonyi kufa Kristo kwe kujja ye najja nga mutuukirivu naye n'afuuka ate omwonoonyi nga ffe n'ayeteeka mu ngatto nga ffe twandibadde tufa obutaddeyo kulabika yensonga Kristo gwe mulamu omukulu mu nsi yonna buli lw'omukkiriza ogibwako ekibi kya Adamu n'ofuuka ow'eddembe n'ofuuka omwana wa Katonda yes kati Kristo oyo yafuukira ddala ekikolimo ekitategerekeka yensonga lwaki bamuteeka ku musalaba ne bamukomerera kubanga ebyawandiikibwa bigamba nti omuntu gwe bakomerera yabanga kikolimo ate n'akolemerwa Katonda yennyine kale abatuliza bali eyo mutegeere mulowooze Katonda yatonda eggulu n'ensi n'asindika omwana we ate n'amufuula ekikolimo atuviirire ffe olowooza twandibadde tumwagala kyenkana wa twandibadde tumwagala nnyo twandibadde tutya n'okukankana naddala ffe abanagwanga naye ngenda nenyewuunya abantu ate ne bava ku mulamwa ate ne bagenda ku birala nga bwengenda kunyonyola otyo kubanga mu kyamateeka 21 olunyiri lwa 23 ulira kantandikire ku 22 era omuntu bw'abanga akoze ekibi ekisaanira okumussa ne bamutta n'omuwanika ku muti omulambo gwe tegusulanga ku muti naye tolemanga kumuziika ku lunaku olwo
kubanga awanikiddwa ng'akolimiddwa Katonda olemenga okugwagwabaza ensi yo Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika. Kati Yesu Kristo kyafuuka ate Katonda yakkiriza afuuke bw'atyo omuntu anunulwe. Kitegeeza okufa kwa Yesu Kristo 100 kwategerekeka. Ate naye yennyini kye kyamuleeta najja n'arangirira. Otyo? Yes. Era yarangirira bwennyini n'ayigiriza n'anyonyola abayigirizwa be. Ate ekiseera kyatuuka n'ayewuunya abayigirizwa be. Era waliwo ekigambo kye yayogera nga kinene. Simanyiize nga nsobola kukyogera eri abantu abalala. Kubanga yabanyonyola n'agamba nja kiri mu Bible ate nga kinene. Va 16:21. Kitabo ki? Yes, Matayo. Ng'anyonyola abayigirizwa be yali nabo ng'abasomesa. Agamba nti Yesu n'asookerawo okubulira abayigirizwa be nti kimugwanira okugenda e Yerusalemu okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa. Owulidde? Era ne ku lunaku olwokusatu n'okuzuukizibwa. Kati Kristo bwe gaba amazima lwaki tokkiriza ebigambo bye? Kati ekiseera bwe kyatuuka bwe yazuukizibwa ate abantu batandika kwewuunya nti kikyate. Omusajja yabanyonyola wano. Kati ulira Yesu bw'ayewuunya n'agamba abantu bano bambakole ntya. Era kyekimu n'abakristaayo ab'ennaku zino abeeyita abakristaayo, kubanga omukristaayo y'omuntu afaanana Kristo. Kati abasinga bagamba nti bo balokole si bakristaayo. Yes, sijja kubawakanya. Bakyali mu ddala to. Tebannakula. Kubanga okulokoka kitegeeza kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, to be born again. Naye no ogenda okula ng'ofaanana Kristo, ye Kristo like, ye mukristaayo. Kati bw'ogamba nti era bamu bagamba ntanze, era waliwo omugwe nali ntanze siri mukristaayo ndi mulokole. Omusumba Peter Nulu lwaki asese? Kwegamba anti bano ndooza bagenda bateratereramu. Bagenda naye oli agamba nti ye si mukristaayo mulokole. Oba simanyi kyeyali ategeezaawo. Anti kumanyi waliwo eddiini emu yajja neyeetongoza negamba ffe tuli bakristaayo, bano aba Anglican Church. So nga nabo tebannatuuka ku ddala y'obukristaayo. Muzeeye Semalundu kutumidde. Kati ulira Yesu bw'ayewuunya abantu bano. Luka 24. Abantu bano bagenda Yesu bwe yamala okuzuukira. Abantu ne beewuunya. Waliwo abasajja baali bagenda Emau nga batidda akavuyo akali Yerusalemu. Bagenda nga beeyogeza. Nsoma Luka 24 ntandikidde ku lwabiri. Ne bakabona abakulu abakungu baffe ne bamuwaayo okumusalira omusango ogw'okumuta. Wano yali sitole nga Yesu yajja n'abeegattako nga tebategedde. Kati ne batandika kumunyonyola ebyaliwo nga bamukwata ng'afa. Kati olw'obudde nja kusoma wano olwabiri. Bamunyonyola sitole nga bwe yali mu dakiika 2 zisembyeyo. Kati olwabiri n'abaddamu Yesu yennyini nga amaze okuzukira. Abamu ku bo ababadde naffe bagenze ku ntaana ne basanga bwe batyo abakazi bwe bagambye, naye ne batamulaba. Naye ye n'abagamba nti mwabasirusiru. Yesu ng'agamba abayigirizwa be biri byabagamba ne batabitegeera ne batabikkiriza. Nti mwabasirusiru abagayavu mu mutima okukkiriza byonna nabbi bye yayogerako. Tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoke ayingire mu kitiibwa kye, n'asookerawo ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikibwako ye nti ajja kufa azuukire. Kakati bwe nsoma sitole eno ey'okuzuukira, kati nawulidde bwambala agamba nti singa teyazuukira nti obukristaayo tebwandibaddewo. Nyibuuza ningamba banna. Kakati ayinza kumpa ensonga lwaki ekyandimulemeze kuzuukira kyali ki? Kyekyamuleeta gye azuukire. Abefuuka omwaka omubereberye naffe atuwa ekyokulabirako nti naffe tujja kuzuukira. Kati ekyandibadde kimulemesa okuzuukira kyali ki? Yensonga lwaki amadiini awo gatandikira okutongoza olunaku lyazuukirirako olunaku lwa Sande. Wulidde? Olunaku lwa Sande lwatongozebwa nti kubanga Yesu yalizuukirirako. Era katekisimu olwaleesi nja kuginyonyola, nja kukuleetera katekisimu ng'enyonyola bulungi. Tukuza lwa Sande kubanga Yesu yazuukirirako. Katekisimu ye ekyatula bulungi. Yes, lwa Sande twalutongoza
kubanga Yesu yazuukirirako singa teyazuukira obukristaayo tebwandibaddewo kati n'omubuuza Yesu Kristo kiringa omuntu kugamba moderator ngenda Nairobi naye oluvannyuma lw'ennaku 3 nja kukomawo kakati lwaki tokkiriza ebigambo bye bw'obanga omwesiga kakati bano ababuusabuusa nibagamba nti singa moderator teyajja ku Sunday oba nandibadde ntya kyo kitegeeza okyalina kubuusabuusa tuwamukkiriza kakati ebigambo bya Yesu Kristo bye twandibadde tunyweza nnyo okusinga ebirala kakati olunaku lwa Sunday oba lwatongozebwa era amadini gona moderator abasinga obungi kabeere musumba ddamba olunaku lwa Sunday balutongoza ng'olw'enjawulo era bano basigala nga babigana nti fena kuzona zifaanagana neyanziza nnyo neyanzike mukulu Apple dakiika oyingira mu 10 leka nkuleetere kakati oba batongoza lwa Sunday nti lwakuzuukira lwe lutuufu yes ate kakati nino Pasika kade yajja ate ate nayo bajja kulya amasala nti kubanga Yesu yazuukira kusana ajja kutandikira ojja kutandikira akavuyo kali mu badini nkale mukama wampira okisana ebigambo ebyo nkale sebo kuzira 776 kosa 0758 ne 0751 noti emu kale ndoza kanfuno ono wabanga taliyo kale Kingdom owange tufu musajja oyo wanjiri nkalu bamubuuza ekibuuzo akabuuliza kibabuuza teyakikonye nako yagenze mu lugambo eddakiya zonna n'azimalirewo nawuziyo nga takiziimu kale abalala batuddemu sebo tweyanziza kale sebo munange akyali baruhinda suzi jakozesa eri tofaayo jakozesa eri bagiterezeza eteredde bagiterezeza Kingdom wanji naawe okuwuliza munange kayunga bugerere omukulu ava okusomesa musinga ebirungi nnyo waliwo ali mu studio bamuyita pitani soba ogenda kuona ava okubulya gwe njagala gwe boyogera katanakwogera ate omwagaza ki era mugande musimire ddala singa badde kumbiza nkale sebo Kingdom ayo wanji muzeeyi w'omukasa ebusubo sebo muzeeyi mukasa okuwulira kale no omuyigiriza oyo agiriza bulungi olwensibwa katonda yakyawa muntu olwokubona mutonda mu kifaananyi kiragambala kale yateekamu baita salvation plan omuntu gyali okujja kwali kugenderere okuzaalibwa kwe okufa kwe n'okuzuukira byetugagaliridde nga biri mu nteekateeka ya Katonda esobole okununula ffe abaagwa mu lulyo lwa jjajjaffe Adamu ne Eva ekyo kigambo kirungi nnyo kirala kyengera okusembyayo njagala abantu bakimanye nti ekitabo kya byafaayo historical book ekintu eky'ebyafaayo kibeerako ekiseera we kyabeererawo n'ekifo n'olwekyo ebigambo byonna ebiwandiikiddwa mu kitabo kijawakana wangu byaliyo byali bisengeke bino olwako bwe byabeerawo ensonga lwaki bibeera biramu emirembe mwongere okuyigiriza mukama abawo kale muzeeyi mukasa obale kubanga okuba essimu mukama akuwa mukisa sigenda kumadakiika yonna ngenda kubanga ngenda owa musumba Peter Nuru yagenda okubanga tandika somesa omuwulidde n'ebyasomesezza obiwulidde okkiriziganya nabyo kale omusumba Peter Nuru tandikirawo twagala kumanya mukulu Apollo byasomesezza n'abasoosewo gwe okkiriziganya nabyo oba olina empanje eyiyo kale mukulu Apollo ojja kunyamba ondeetere mukulu Derek wabanga waali awo ajje omusajja omukatuliki oyo abasoose basomesezza bulungi moderator nkulamusiza amina sebo naye omukulu ono w'enjiri nkalu buzaabuzizaamu awese koona alina engeri gyaweseemu ekkoona va ate obuuzizza wali n'ogamba nti nga nsese nsesezza agenza ate neyeekuba jje va n'ayogera aga nti abantu balina kulokoka bulokosi ne bazaalibwa omulundi ogwokubiri kyokka ati ye yakigaana kakati ye mukifo ky'okubeera omulokole yasalanga kyansi kati ndi wanjiri nkalu ebyokulokoka si byendimu kakati kyensonga lwaki nsese kubanga abuulidde kyatali kakati ekyo kyalina okuteeka mu nkola azaalibwe omulundi ogwokubiri ayatule obulokozi alekerawo okutambula nga yeeyita wanjiri nkalu atandike okwogera ddala nti ndi mulokole
Tuwaga ndi mulokole ndi mukristaayo tekyukinaako buzibu. Njagala kwebaza Bishop waffe Kiganda okutegeka ku Crusade kubanga enjiri yeeyina okubuulirwa kubanga enjiri gemaanyi ga Katonda abantu okukola ki okulokoka. Era nsaba buli muntu awulira abadde awulira ebirango agende ku lukuŋŋaana olw'enjiri ne Kalyango bw'ava wano agende mu Crusade alokoke. Crusade gyeri era moderator ku Sunday saali wano nange nalina Crusade eyo nakasongola badde y'amaanyi abantu baalokoka. Waliwo n'omusajja alina essomero eyo lya Busiraamu Islamic School mukyala we neyalokokeramu eyo Crusade. Ekyo twebaza Katonda era nze nva mu buweereza buyitibwa Bible Evangelism obw'enjiri era nga ffe tuwandiika ekitabo ekiga nti alawa Quran si Katonda wa Bayibuli. Tulina ne Crusade endala eri awo mu Gundi mu paaka awo. Kaakati moderator ekyamazima kiri nti Yesu yafa n'azuukira. Kakati Apollo avudde wano ng'atugambye nti kakati ate kati mugamba yazuukira ku Sunday ate Easter ate Pasika mujogera yingirira mu bwa. Kakati ye n'atamanya nti tuba n'omwezi tuba n'omwaka tuba n'ennaku. Naye nga tiyo Bayibuli erambika nti olunaku olusooka mu wiiki mukyakula bukuzi olw'oluberyeberye n'azuukira ye Sunday. Kakati ekyo ono omuganda waffe w'enjiri enkalu ng'ebolaba nti enjiri y'enkalu tabimanyi. Alinga ne bano baseeka mulumba bano Abasiraamu. Muhammad bwe yalinga tanafa yagamba nti mu myaka gino egijja gino gye tulimu egy'oluvannyuma ekibiina kye eky'Obusiraamu kigera kuvaamu obubinja 73 naye nga mu bwo mujja kuvaamu akabinja kamu akanaagenda ku nkola ze ez'omubaka eza Muhammad. Kakati ebibinja ebyo 7 tulinawo eky'Abashiya oba ono Mushiya ajja tunnyonnyola, tulinawo ekya Al-Qaeda, tulinawo ekya Hezbollah, tulina ebibinja bingi nnyo, tulinawo n'Abahusi bonna bali abatawaanya Isirayiri. Kakati mu ebyo byonna waliwo n'ekirala eky'Abasunni. Kakati ono waliwo n'Abahamadiya sebo ebinja biri 73. Kakati ono alina kuvaayo n'atunnyonnyola awatuufu waali nga bw'olaba Apollo bw'avuddeyo n'ayogera nti obulokole bwe butuufu. Kakati ku Sande bw'anaabazze atunnyonnyole alinda ky'okulokoka. Kakati moderator Musumba Yesu yafa n'azuukira okusinza ku byawandiikibwa. Matayo 28 olunyiriri kantandike 27 kantandike n'olunyiriri olw'omusanvu. Ne bateesa kanzire wano ku lw'omwenda. Awo bwe lwatuuka ekyayogerwa awo Yesu n'ayimirira mu maaso g'owessaza awo nga tebanakumukomerera bamutwala okumukomerera. Naye olw'okuba nti obudde bugenda kuba bugenda kanzire wano nsobole okwanguyaako. Bayibuli egamba bw'eti awo okuva ku ssaawa eyo ey'omwenda ku 45 Matayo 27:45 naye kuva ku ssaawa eyo ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna. Awo Yesu bamaze omukomerera. Obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti Eloi Eloi lama sabakthani. Amakulu gaakyo awo yali aga nti Katonda Katonda kitange kiki ekikundeseza. Naye abalala abaali bayimiddewo we baawulira ne bagamba nti ono ayita Eriya. Olwo Yesu bamaze omukomerera ku musaalaba. Nziruka mangu ku lwataano laba eggigi lya yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Ensi n'ekankana n'enjazi ne zaatika, entaana ne zibikuka, emirambo mingi. Oli waabuuziza ekibuuzo egy'abatukuvu abaali beebase ne gizuukizibwa ne bava mu ntaana. Bwe yamala okuzuukira Yesu yamala okukola ki? Okuzuukira. Yesu yafa n'azuukira. Naye bwe yazuukira nti ne bano ne bazuukira wamu naye era ne babalaba. Bwe baamala ne bagenda mu kibuga ekitukuvu. Kubona atubuuziza naga nti bwe baamala okuzuukira baalagawa. Bayibuli ne bagenda mu kibuga ekitukuvu. Kwa Yesu agamba ono omusajja gwe yafa naye ku musaalaba amugamba nti tunaabeera naawe olwaleero mu lusuku lwa Kitange. Ekyo nakyo sebo kibuga. Ekyo kibuga kitukuvu. Kibuga kiramba kiri eyo. Era waliyo n'abaliyo bw'osoma mu kubikula essula 6 bali eyo. Bayibuli egati ne baweebwa n'okwambala engoye enjeru. Awe twakubira aba-7 ne badduka okyabalaba. Omu-7 yadduka. Era omuntu atulabira ku kayumba eyo takuba. Twamukuba biwandiiko oyo n'adduka n'akola ki? N'agenda. Nantege naye
bwatyo naye nakola ki n'agenda nategeka kutumidde wale kubanga kuoli omukulu Kayumba nkutumidde bagayambye nti mwadduka kati mwerwaneko bannakitawuluzi mubasindikire mmese bwati abange mwaddukira ki essula 28 onyolokutanaga nti naye malayika Matayo naddamu n'abagamba abakyala nti mmwe temutya kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa ku lw'omukaaga tali wano kubanga azuukidde nga bwe yagamba mujje mulabe ekifo Mukama we yagalamira. Ani? Mukama we yagalamira. Yesu ye Mukama we yagalamira. Mugende mangu ago mubuulire abayigirizwa be nti azuukidde mu bafu. Era laba abakulembera okugenda e Galiraaya. Kati bwe nsoma olwo olunyiri Seeka Mulumba awuliranga afa kubanga Seeka alina ekirimbo kye bamulimba. Ekirimbe kye bakitulimba kuva dda. Naye lwakuba nti kale Seeka Mulumba akkiriza Isa ate nga Isa si ye Yesu. Naye era nawo waliwo ekirimbo musumba ekyekwesa babagamba nti Isa oyo wamakataruhu wamaswalabuhu tebaamukomerera era tebaamutta. Yabaki balafahu lahu ilaihi wakana Allahu azizan hakima mbu Allah yamusitula oluvannyuma lw'okuba nti tebaamukomerera tebaamutta mbu Allah n'asitula Isa n'amutwalanga mulamu mbu era ne Allah wa buyinza omukakasa. Kakati ate awo era nabuuzaawo ekibuuzo ne ŋŋamba Isa bw'abanga teyafa era tebaamukomera nga yatwalibwanga mulamu kitegeeza n'envunyu tezaamulyako. Kakati ate Muhammadi yafa n'alemerayo ne bamuziika n'okuzuukira n'atozuukira kubanga bombi musumba singa oba okkiriza akaani kubanga Yesu yatugamba mu Yokaana essula 11:25 yatubuulira erinnya lye eddala alitugamba ati agamba nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze ne bw'alifa aliba mulamu era na buli mulamu akkiriza nze talifa. Kati omulamu akkiriza Yesu gwagamba atalifa yenze naawe abaalokoka ffe bwe twalokoka twafuna obulamu kuba Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu. Kati awo ffe tuli balamu agamba era tetulifa buli omulundi ogwokubiri. Kakati n'atugamba nze kuzuukira n'obulamu ekyo ne kibeerawo era okubakakasa yazuukiza Laazaalo n'abalaga nti obulamu buli mu ye era naye bw'alifa alizuukira era bwe yafa n'akola ki n'azuukira. Bano babaga nti Yesu gwe mulaba oyo tebaamukomera era tebaamutta. Yabaaki mbu ate Isa oyo naye mbu baali bajja omukomerera mbu abaali bajja omukomera mbu badde emabega ne bagwa ne bazirika ne bamala emyaka 10 nga bali awo bazirisa. Obusiraamu butambulira mu bulimba era ono Seeka omulaba ali wano n'ebitabo bino olowooza abinoonya mu mazima abinoonyamu kujja kutulimba wano naye aziza omusumba Peter Nuru olunyiri olusembayo luli mu kubikuba engeri gye nti ntandikwa kandusome luno lwokkalo kanduma nga tugira omukulu Derek ne yeteeketeeke naye luno onzikiriza modulator amusome madde nsaba onzikiriza. Yesu mwennyini ng'ayogera Yesu agamba atya ku 16 era ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emunyeenya omusanvu ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri. Kanziruke mu 17 bwe namulaba n'engwa ku bigere ng'afudde n'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti totya nze ow'oluberyeberye era ow'enkomerero era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuluzo ebyokufa n'ebyemagombe. Yesu mwennyini yayogera agamba Yokaana nti nali nfudde yafa n'azuukira kati naga era kati laba ndi mulamu n'ebisumuluzo by'okufa n'emagombe nze mbirina. Kati Yesu yafa n'azuukira modulator. Amiina. Entandikwa ogituwadde bulungi nnyanyini ddala nkakasa nti mwena abali mugitegedde bulungi omusumba Peter Nuru byasomesezza kakasa tuli ku mulamwa era tuli ku muzuuli. Kakati mugenda kubanga munzikiriza bassebo ne banyabo tugende omusajja omukatuliki mukulu Deriki okusomesa omuwulidde n'ebyasomesezza obiwulidde okkiriziganya nabyo. Omukulu Deriki nkulamusizza ssebo. Kale ssebo omulamu oguli mu ddiiro wano tubuuza tuyingira tweteekateekera olunaku olw'amazuukira lwetuyita Pasika lukubye koodi. Ekibuuzo twakijje era ensi yonna eri mu keetalekiriro muli mu mwezi gwa Kalema newankubadde ogenda kubanga omutunyinya Kalema yaani oyo bwe tunaaba nga tweyongere mu maaso ogenda kubanga oyongere okuttaanya ensonga. Tubuuza kituufu kiki ekyavaako akabasa
Yesu okumukwata ne bamukuba bubi nnyo ne bamukomerera n'atuuka okufa, omusajja n'okumuziika ne bamuziika, naye ennaku 3 zaayitawo ate ebyawandiikibwa ne bigamba mbu yazuukira okuva mu ntaana. Kaakati twagala okusomesa ensi etubuulire ddala kituufu Yesu yafa era n'azuukira. Mikono gyaffe waliwo badde njogera baga nti mwe temutubuzaabuza, shemu bajja saawa yonna agenda kubuulira nti mumulimba AI mwakamula babalabi naye yali wadda yatandika dda nga temunnaba kumuzuula. Omusajja yamalamu omusubi wano nga bamutwala Gologoosa, bamuggyako omutima mbwagamba takyagusobola, yeekozaawo omutima ne bagumuggyako ne bagwa omuntu omulala, naye wakati awo nga omutima gwadde omuntu omulala mbu we yayitira awo. Era omusajja yeetika omusaalaba mbu yakafiiramu ye gwe baakomerera, omusajja tebaamukomerera. Kituufu Yesu baamukomerera era n'afa n'azuukira. Awo oba otandikira ssebo. Neyanza nti omufeeddwa guno mukisa okwogerako ku mulamwa guno. Erinnya lyange Zekalyango Fred Derrick, omusajja omukatuliki nga ndi mukatuliki. Sagala nnyo okwawukana ku nzikiriza ze tulimu eza Christianity, wabula kyenjagala osooka okuterezaamu kyo oba okulaga sayidi gye ndiko nti oba oliawo yentuufu. Ombuziza ekigambo kalema kitegeeza ki? Naye nali nakyogerako luli. Kigambo kisi kya Luganda kiva mu Lulatini bakiyita quadragesima. Mu Luganda kyabalema okukyusa ne bakikyusa, naye kitegeeza ennaku 4 eziddirira okuzuukira kwa Yesu Kristo. Bakiyita quadragesima. Oba osobodde okukinoonyerezaako kitandikisa na letter Q. So ekyo ndowooza tuyinza okiyitako. Ngerawo kigambye nti tuli mu kiseera ka kalema nga mu kwetegekera okuzuukira kwa Yesu Kristo. Era ojja kisanga niwemba aketegekero kano ke tulimu. It's because of the Catholic Church. Sisuubira nti gwali eyo mu 7th day oba omwangirikana oba mu Pentecost oyina ku celebratinga mazuukira ga Yesu Kristo mu mwezi ogwokuna oba ogwokusatu. Oyinza okucelebratinga any day. Naye lwaki olaba nti ate okucelebratinga okuzuukira kwa Yesu Kristo kubeera mu mwezi gwa kusatu? Ekyo Kereziya yakisalawo negamba tu celebratinga mu mwezi gwa kusatu oba ogwokuna depending omuntu andise okusiiba. So credit yonna ebedda ku Catholic Church. Kereziya Katolika ye yasalawo negamba tujja kucelebratinga. Kyekiyombya mukulu Apollo n'agamba muyinigisa ki? Genda maaso sebulungisana. Neyanziza. So mweye context kiraga nti abantu abakwata Bible they are still following the Catholic Church. Mu context ye kubanga buli omu yetegekera amazuukira ga Yesu Kristo. Mpozi nga Peter tetegekera amazuukira. Oba yetegekera amazuukira tekina buzibu. Jagadde kaisaawa ako. No, ati ya celebrating amazuukira ga Yesu Kristo. Season eno gye tulimu eno. Ta celebrating mu December. Kyekimu ne Christmas. So Catholic Church ewe taking a credit kikulaga nti agoberera Catholic Church. Indirectly limu nda tayagala kukyogerako. Yaba one fasa gwe nawidoko ku mikutu ngagamba nti bongedde na bo bali basibedde n'ennaku zaabwe ananga zaaweddeyo. Nagamba twongeddemu ennaku 10 nga tulindako bannaffe tu celebrating okuzuukira kwa Yesu Kristo. Lumu omwami tasabisa ku Sunday wote basaba ku Sunday. Oza mutegedde. So ageza okulaga nti we are following the Catholic Church ne twagala kukiraga mulujjudde. So abasagana kwongerako nga tugenze mu byawandiikibwa twagenda otakiriza ali wano gati genda maaso amazima gabera mazima ajja kukiriza lwampaka. Omulama guno gutuliko utandise nti Yesu Kristo yafa n'azuukira. Kintu kiri ndaba kiri open obanga osoma Bible. Omuntu ayinza okubanga ayinza okiwakanamu bye bantu abatali goberera Bible oba abatakkiriza abatakwata Bible yokka. For instance nga bana abasiraamu bayinza okubanga bagamba nti Yesu Kristo yazuukira naye ate weebuuza omusiraamu yennyini asoma Bible. So it gets me confused nti ate kijja nti ate akkiriza mu Bible akkiriza mu Njiri Tauret ne Zaburi byonna ogenda mubuuza nti biriwo ebitabo ebyo ajja kulaga Bible. So this is just confusion. Wabanga akkiriza mu Bible nga mwasoma Zaburi ne Injili kiba kitegeeza nti atejjukira enjiri yerimu okuzuukira okufaana okuzuukira kwa Yesu Kristo. Siraba competition eri awo ne olwokuba nti gwe mulamwa kangezako muwapunyirira oba oli awo ayinza okuyigirako okwekyo. Mu Matthew 27 verse 50 ngenda kusaba omuntu ansomera oba oli awo kubanga ze Matayo
27 verse 50 27:5 yeah wagamba bwe wati naye Yesu n'ayogerera nate waggulu n'eddoboozi ddene n'ata omwoyo gwe. Exactly. Wosoma okuva eri waggulu Yesu Kristo bino byayogera abyogera ali ku musaalaba. Bw'osoma ogiwanvuliza egamba nti n'awaayo omwoyo gwe ali ku musaalaba. Kiba kitegeeza nti okuwaayo kuno omwoyo gwe kwe kweyawula okwawula omubiri gwe n'omwoyo gwe. Bw'osoma 1 Peter 3 verse 19 oboso okuddukawo 1 Peter 3 verse 19 sagadde ku paraphrasing. Petero ekisooka 3:19 bwe yattibwa omubiri naye n'azuukizibwa omwoyo era gwe yagenderamu n'abulira emyoyo egiri mu kkomera. Exactly. Edda abataagonda okugumiikiriza kwa Katonda bwe kwali nga kukyalindirira mu nnaku za Nuuwa. Yes, niwo okuma bukomyawo twangira libagodde nti kitegeeza okulaga nti omuntu ayinza okuba nga takkiriza nti Yesu yafa n'azuukira ayina okuba nga tasoma Bayibuli. Ate wano mu studio tewali omuntu atakkiririza mu Bayibuli oba ntegerekeka. Wano mu studio wano tewali omuntu atakkiririza mu Bayibuli kubanga ono Musiraamu akkiririza mu Njiri. Qur'ani ye mugamba nti soma oba kwata ebiri mu Njiri. Ate kiba kitegeeza ne Qur'ani tagikiririza kubanga yemwa order. Wabanga yagano bikwata kiba kitegeeza nti obuzibu buli ku ye kennyini oba he is just confused. So Bayibuli ekulaga nti yafa physically n'amala n'azuukira. Era omwoyo gwe okujjukira omwoyo gwe Bayibuli egambye nti yattibwa mu mubiri mu mwoyo n'asigala mulamu. Era omwoyo gwe yagenderamu emagombere gye yabulira Enjiri n'amala n'azuukirayo. So kikulaga nti siraba omulamu anze tujja kutandikira okujja kumpozi nga takkiriza mu Bayibuli. Tujja kutandikira omuntu ayinza okuwakana ku tujja kutandikira ku Sunday. Thank you. Amina. Kakati omuzito oguntambulize agugende buterevu wa Shemulumba kansoke mu omubala atandikira. Wano batuse ku first class. Okay. Shemulumba wanjisebo nsanyise okuba nga kulabako olwaleero. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kulikayo nsoko okwebaza Allah eyatuyingiriza mu mwezi ogwa Shawwali ogw'ekkumi mwe muli Allah ennaku omukaaga Allah mwatuweera omwaka essaawa eno gwe tulimu naye tusiiba tulyamu ogwa farala ogwa tteeka gwawedde naye guno okusiiba tulyamu ogusiiba n'osiiba ng'olyamu Allah kuwa mwaka gwe twayingiddemu. Era nasaazizza ssanga Masjidi Nur muzikiti omukulu ewa Sheikh Amani ate nambita Idil Adha y'ebisolo n'ensazi waliwo omuzikiti gwe baamuwaawo yagunambuza ku lunaku lwa Idi. Gamba masala wagawusa okufa obufi. Nabiridde buli musiraamu nga liseka jangu olyeko waliwo osomye bulungi kutuba nabuwuliridde bulungi. Waliwo ne Haji mukadde wange tutamanya ne Sheikh Amani nasibe mu kera yabadde mu mugundi kuyidi nga nsaaza nakwata kabasa na kampa sawa bali sawa nga 12 tutambula mu kkubo ya rabbi na parking emmoro nakali Sheikh we wali wasomeseza bu kulikayo Allahumma amin. Kakati tuli mu kubuza chenali eri enkula kunala je eri buli town badinaga abantu mwenna babagobye mu kibuga mudde mu byalo wali enkulaakulana. Era ngenda kufuna ssente ngule n'ekibanja. Akagamba kakulu ensi ekawulidde. Naye omukyalo gwe ngenda okwasa ate. Njagala abeere nga weeri. Ensonga tujulidde Shemulumba. Allahumma. Tuli mu kubuuza. Naye bano ab'e Kampala tebaagala genda eyo. Ninjagala kumujja eyo era okuzimba ennyumba. Alhamdulillah. Abasiraamu bangambye nti tulina wano abawala seeka wobo bagenda kusimbula ekijujulu. La ilaha illallah. Era wenyini nasaazizza wenalabira Wadudu omwala omuto Aisha nakubulwa wangi kati esanga yo ina ekitoki kina bwe kyamulisizza ako nabadde ensaavi kyatunudde nnyo nalabya abo abakyala nga bonna bali mukalakala mulimu n'abawala abato neŋŋamba biizirinda era ndiwasaawo. Kale Shemulumba tuli mu kubuuza wano ekibuuzo kibuuza nti ddala kituufu Yesu yafa n'azuukira. Awo oba otandikira omuzira mugusseemu katono bas omanyi temisebe ekisooka essuula 4 layini esooka waga nti mu nnaku ez'oluvannyuma walivaayo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani
gwo bulijjo omanyi shaitani lwaki bagisumuludde ennaku zino ebadde ku njegere ebadde ku lujegere nga bagimyumyudde kaakati naye kati bagiyimbudde mu buli muntu alye kamanye ng'akoza n'owebbo bamutadde shaitani okumanya nsumulule ate eri ku bana ate yagenda wala egenda kugejjera ku bana abasatu bano egenda kuwuuta bawuute bano abasatu bano kakati waliwo layini emu gye ngenda okuba mu bayibuli mbabulizemu ekibuuzo ba naye kamala okusoma wano hadiisi eno nabbi yalina ekintu kyeyogera okukudda kwa omwana wa mariyamu yakyogera nga waliwo ebigenda okusooka okukolebwa ye wetulikakasiza nti akomyewo waliwo ebintu byagenda okukola kiyama eyimirirewo enkomerero era Kurani tugaba musatu zuhuru kujana musatu ayi enkaga mwemu daba oli yenayena amanya ntya nnyo amanyi gamuwedde anti akali lwaki amanya ntya ninebe jallada ninze ninebe tabu tambula nabyo nina maktaba ewangi nje obujja kitabo bwendi nentinkula bwedi nemmanya kino kyengenda okusomesa tayinza kujjako bitabo kubanga antya nnyo bitanu mulaba yenayena yekute n'okwekuta yewumbeese kamala okusoma hadiisi soko gisomesa hadiisi eno mukitabo bakita sahihul bukhari mujallad thani sahihu ekitabo kino bwengenda okusoma bituufu omuzingo ogwokusatu hadiisi namba eri mu mulyango babu qatlul khinzir omulyango 12 hadiisi namba 1222 nabbi yennyini bino yabyogera sallallahu alaihi wasallama yagamba atya haddathina yatujumiza kutaibata bun saadi yatujumiza kutaibata bun saadi haddathina laythu yatujumiza laythu olaje hadisi jeva an ibn shihabi nga eva ku ibn shihabi an ibn musayyibu nga jja ku mutabani wa musayibu annahu mazwaye samia abu huraira yawulira abu huraira tata wakapa abu huraira yani tata wakapa ekiwa kikwata nenge erinnya lye bali bamita abdurrahman ibn sahri ad-dawsiyya omuddu w'okusaasira nga ava mu kika ky'abadawsiyya abu huraira nabbi yamulabanga nga asaasira ekitonde ekiyitibwa kapa ng'aweeweeta ekitonde ekiyitibwa kapa ng'aliisa ekitonde ekiyitibwa kapa mwabalina kapa nga muzikuba waliwo omukyalo omuyajja bamalope wa nabbi kapa yagenda nebba ennyama omukazi n'agenda agikuba n'agitta ne bagenda bamulope wa nabbi ya rasulallah omukazi akubye kapa n'agitta ennyama byekapa ennyama ebadde enjala n'agikuba n'agitta nabbi nagamba mumuyite ne bamuyita nabbi naga nti oli wa muliro otuutya kapa kyokka kyamutwala mu geyeni mulabeeyo eriko ejjana n'omuliro mumuzikube mmwe mujja kinnyonnyola kati abu hurayra agamba atya yakulu yagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye nabbi wano yalayira naga nti wallazi nafsi biyadi muhammadi ndayira oyo Allah wanudde omulolo gwa nabbi muhammad nyi yalayira la yushikna an yunzila fikum ibuni maryama agenda kukka mummwe ibuni maryama mutabani wa maryamu hakaman muqsatan agenda komonga mulamuzi nga mwenkanya wamulabyeko gwe akamu kubona bwenkome omulirabira nti nabbi Isa akomyewo agenda kukomawo hakaman nga mulamuzi muqsatan nga mwenkanya fayaksira saliba agenda kukoma watemeteme emisalaba kati abakaluji bambala emisalaba ono yo omusalaba tagwambala naye buli yenna ayambala omusalaba buli mukatuli kyayambadde omusalaba kikolimu omusajja akomawo okugitematema gumu ku nabbi agambye agenda kukoma watemeteme emisalaba wayaktula alkhinzir tagenda kukoma kukutema misalaba wayaktula alkhinzir n'embizi zonna genda zitebatema ya rasulullah rawahu bukhari wa muslim hadithi ntuufu wakala hadithi hasanu sahih atwajanga kutoyoba shirika
Vitamin Scovia yankutumidde. Kakati oba nabbi. Gwediko. Kwaliko. Atakuwa mpanye. Kakati kakati wa sebo. Nze baro olaba nabbi abobulimba. Yesu yagamba Matayo 24. Dayini ye 14:12. Wali jaba Kristo abulimba deba nabbi abobulimba. Kati njagala bansomere. Anya agenda okusoma. Ono mwana ono amanyi okusoma. Luka 21. Luka 21. Yasigale dakiika 2 kye mulumba. Tandika kwa 21. Tulimo kutema atema tandikwa. Waliwo ekibuuzo 26. Luka essula ya 21. Tandika ku layini ya 21 mpaka 26. Mu biro ebyo ababanga mu Buyudaaya baddukiranga ku nsi. Ebyo abyogera obimanyi. Ani abyogera gwasoma? Yesu. Genda mu maaso. Yesu wabayogedde ekigambo bw'omuwakanya. Asisobola. Bw'owakanya Yesu. Sibuuzizza ggwe. Kubanga bwe gamba nti gwe soma toyagala. Kati mbuuza ama. Yesu omukkiriza? Mukkiriza. Bw'omuwakanya? Asisobola muwakanya. Bw'omuwakanya. Bwe muwakanya. Oyingirawa. Ku bifo bibiri. Al-hayatul abadiyya ne genda. Olaba obutaggwawo ne genda oyingirawo. Kansome. Kali soma. Agambye bw'ati. N'ababanga wakati mu kyo bafulumanga. Otyo. N'ababanga mu byalo tebakiyingirangamu. Ali abyogera? Yesu. Kubanga ezo ennaku ez'okuwala n'eggwanga byawandiikibwa byonna biryoke bituukirire. Mpulira. Ziribasanga abaliba embuto n'abayonsa mu nnaku ezo. Kubanga waliba okulaba ennaku ennyingi ku nsi n'obusungu eri abantu bonna. Ebyo ate abyogera? Yesu. Ziribasanga ddi? Leero. Balittibwa n'obwogi bw'ekitala. Mpulira. Balinyagibwa okutwalibwa mu mawanga gonna. Mpulira. Ne Yerusaalemi kiririnyirirwa ab'amawanga okutuusa ebiro by'ab'amawanga lwe birituukirira. Genda mu maaso. Era walibaawo obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyenye. Mpulira. Ne ku nsi amawanga gali nakuwala. Mpulira. Nga basamaalirira olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo. Abantu nga bazirika olw'entiisa n'olw'okutunuulira ebyo ebigenda okujja ku nsi. Ogenda kukama kukambuuza ekibuuzo awo. Ennyanja ziri baaki? Enki? Ennyanja ziri baaki? Zirifuuka omusaayi. Nga basamaalira olw'okuwuuma kw'amayengo g'ennyanja. Ani yawulidde nga ennyanja ziwuuma? Musumba sibuuza ggwe. Mbuuza ono asoma. Wawuliddewo ennyanja ziwuuma? Nali ziwulidde. Genda. Nali nziwuliddeko. Genda mu maaso wansi. Shemulubire kikaziweddeyo taata. Kamaliriza dagikemu. Ne balyoka balaba omwana w'omuntu ng'ajjira ku kire. Otyo? N'amaanyi n'ekitiibwa ekinene. Ani yalere ku mwana w'omuntu? Gwe saagalo yogere. Mugamba nti yafa n'azuukira. Kati layini yiiyo egambye muliraba omwana w'ani? W'omuntu. Ng'ajjira ki? Ani amulabye? Ani kati nkomero yayimirirawo. Gw'oli musumba mulamba ng'olina ekkanisa. Gwe njagala njye mu kkanisa abantu bonna bayingire eddiini y'Isiraamu. Mulimbye abantu ebbanga ddene. Sabulumba tutandikirawo ku Sande. Okuwuuma kw'ennyanja tekunnaba n'omwana w'omuntu tannaba kulabika ku bire. Ali ku mwenna yamulabye. Tebannamulaba. Gwe kati oli musumba wankula ki? Era kyobula Matayo 26:3 agamba Yesu yagamba ndikuba omusumba. N'endiga zisaasaana. Lwaki muliba abantu Yesu yafa n'azuukira? Kati ani yamulabye? Tebannamulaba ko agambye agenda kuba batemetema emisaalaba. N'embizi. Kati mwalabyeko nga ajja wano nga tebatema embizi. Oye seka mulumba musajja Allah gwe yawa amafuta. Shemulumba tutandikirawo ku Sande kuno mulama twakasaba okulula busaba okuguzi. Ku Sande tutandikirawo Shemulumba. Ku Sande tutandikirawo osaba okuludde. Leta amafuta leta bwino ku Sande. Ebyogera ku Yesu. Omusumba eno kabasika dakiika 4 ne dakiika 5 tutandikirawo tugenderawo Shemulumba. Eno kiba janyamba ya bwerere. Eno yabamanyi. Leta bwino ku Sande. Njambadde. Tandikirawo ku Sande. Tandikirawo. Obaliriza kankwe n'omubala guno kubanga. Somesa omuwulidde n'ebyasomesezza obiwulidde. Okkiriziganya nabyo. Kale tandikirawo. Taata. Wano gyaffe mwenna abalungi abali eyo mbalamusizzaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna.
moderator njagala okwebaza Katonda olw'omulabirizi Daudi Kiganda olw'olukuŋŋaana lw'enjiri lwe yateeseteese kalyango omukatuliki osobola okugenda ne weetwalira Yesu n'olokolebwa Sheikh Mulumba atera waayita omuntu wekajjanzibwa omugamba wali ku Salama Road abo wangu musajja mulayi ng'alwanagana neŋŋamba bambi afaanagana nga Pawulo bwe yali yalina ennyonta ku bya Katonda naye nga tannaba kutuuka kaakati moderator omulamwa gwa leero gukwatagana ku kufa na kuzuukira kwa Yesu but before omusiraamu amazeemu amaanyi buli wemba njagala okuyingira obusiraamu ate ansindiikiriza n'embivaako kati leero mpuliddeyo ekirala kyalese mbu ate jjana eri ku kkapa era bw'okuba kkapa tolina jjana tolina kati jjana y'obusiraamu ate ng'era bw'oba oyagala okuliyingira gisembeza bako giweeweeto ogyagale ekyo kikuweesa empeera eri kukugoberera Muhammadi eri kuwulira Qur'an biragiro bya Allah as'al oba eri ku kkapa kati ebintu by'obusiraamu banna ebitabula gobeera kkapa giweeweete togikuba ojjafuna ejjana ffe Katonda ebintu bw'ebito yatuubibwako obuyinza era bw'osoma eri mu Lubereberye 3:15 ekyekuusa ku ky'obulabe eri omwana w'omuntu yakimuwaako obuyinza yaga nti obulabe naabuteekanga wakati w'ezzadde ly'omusota n'ezzadde ly'omukazi ezzadde ly'omukazi likubetente omutwe naawe liribetente ekisinziro ffe tetukwatagana na kintu kyonna ekisobola okuinsinuatinga obulabe eri omuntu naye baneeno kkapa mbu olina ogirabirira ofuna ejjana naye obusiraamu yonzi bumoderator naye era sikyewuunya omukatuliki yayogedde n'agamba abakatuliki baafoominga olunaku olw'okujagulizaako okuzuukira kwa Yesu okuzuukira kwa Yesu tetukujaguza mu kukwata lunaku yatuwa kye tukola ekyolesa okufa n'okuzuukirako ye Holy Communion Bakolinsi ekisooka essula 11 nze kankuwa olunyiriri ono abadde amanyi bwe baateekawo ekintu omanyi sola scriptura yetabula Bakolinsi ekisooka essula 11 akakana esomesa abantu Bakolinsi ekisooka essula 11 olunya olw'abiri lugamba kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno ne lwe munaanywanga ku kikompe munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lwalijja not observing a particular day kwegamba buli lwe tukikola webale nnyo tuba twolesa okufa kwe n'okuzuukira kwe okutuusa lwalijja kati osobola okikola ku Mande okumenya emigaati n'abatume baakikolanga ennaku zonna nga tebayosa kati ebyo nga tunabatuukayo eyo nze njagala omuntu ali yakimanye nti fellowship ya Katonda teri limited ku nnaku ezimu reality y'okuzuukira kwa Yesu nze mbulamu bwange ebeerawo bulijjo era nina kutambulira mu bulamu obulaga nti Yesu yazuukira mu bafu si lunaku lumu mu mwaka kati kansomesa abantu abaliyo moderator mu second saa tosobola kubeera musomi wa byawandiikibwa ali genuine ate n'owakanya okufa n'okuzuukira kwa Yesu kiba kyewuunyisa nnyo kubanga Yesu yennyini yeeyogerera n'abatuma abalaba ne boogera ne bajulira bw'osoma ku bikkulirwa essuula emu olunya olw'17 paka ku lw'18 Yesu yennyini ayogera n'akamwa ke Yokaana ng'ali ku kizinga Patumo aweebwa ebigambo ebigenda okujja alaba Yesu addamu ebigambo binamugamba nti bwe namulaba nengwa ku bigere bye ng'afudde n'ateekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti totya nze ow'olubereberye era ow'enkomerero era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe Kristo clear n'abatume ne bajja ne bakijulira Bakolinsi ekisooka essula 15 olunya olwokusatu paka ku lwokuna Pawulo agamba bw'ati kubanga nze nasooka okuweebwa era nange ekyo kye nabawa nga Kristo Yesu yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe byogera era nga yaziikibwa era nga yazuukizibwa ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe byogera kati awo tetusobola kusukkawo lwakuba nti leero omukatuliki tukwataganye naye waneeno taleetawo traditions ez'obukatuliki wano obwedda yeesiba ku Bayibuli ng'ali mu sola scriptura leero emukutte Mukama abampere nnyo omukisa tujja tandikirawo wiiki ejja tusimbula busimbuzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Ayi Mukama olunaku olwaleero ntegedde amazima nga watuma omwana w'omunsi okulokola abalina ebibi nange nsazeewo Yesu Kristo abeere omulokozi w'obulamu bwange mu linnya erya Yesu.
amina amina banange mbagala nnyo mbagalira ddala mwena babaddeko tusinkanidde wiiki ejja mu ssaawa zezimu tugeze mu pulogulamu namuziga nze bwe nva wano nzikiridde mu kulusedi wali ku stage ya Lwasa ku kisaawe kya Yanula omulabirizi Daudi Kiganda Saalongo yagitegese kiri ekitokota n'olwekyo munnange mwababulizi b'enjiri mwaniriziddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda ozaaleza musolo lungi ate era mweraba ku Christian Focus Center emengo mu kisenyi LC1 Kiganda Zone tubeerawo ne life changing week era nga ku mulundi guno omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ng'ali wamu ne Pastor Sandy Kiganda